ngawe nagambe bamujja mu America nga yesimidde mu njogera y'ekivuga kino kutuyita okwekola fire ali kaseregala akulukuta yekola fire ne fire yekola siga muntu tategeera ate ekyo wagambye tukijjewo ategeera buli kyakola akivunanyizibwako omusajja muyivu ate mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, butereevu nkwaniriza nate ku mukutu gagadde ogwa Focus TV. Thank you so much walinyo okubeera ng'olaba walinyo okubeera ng'ogoberera wona osinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo nkwebaza nti kyokola ekyo kyekitufuula ab'enjawulo era ab'enkizo wona wooli mu ggwanga lyattu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga olaba Focus TV ekyo kyokola kyamaanyi. Olunaku olwaleero nnina omwami gwe nnoonyezaako wano muganda Wookero Christopher ono nno eyatemula abaana baneggaba ku nnaku z'omwezi ndoza zaalinga if I'm not mistaken zaalinga 2 omwezi guno gwennyini nga gutandika we yasala abaana 4 mbadde ndi awo nendaba story nga nyingi zitambudde ku mitimbagano guno neŋŋamba akanoonye kumukuba ŋŋanda ze atweyo ku story wabula ŋŋambye nti olw'okuba omusango gikyali mu kkooti oba kyagenda maaso mu kkooti tajja beera mu kamera ekyo kyakigaanyi era n'asalawo ye agituule mabbali so ogenda kuwulira eddoboozi lye nga mubuuza ebibuuzo ebimu ate era nga nnyanukula okusinziira ku mbeera kati era tuyinza obutagenda nnyo mu gyenvuddewe waabwe ninjaga tunuulire omusango guno gwaddizibwa bo nga bo family oba ye nga ye muganda we kyabayisa kitya era kiwulikika kitya essaawa zino sebo wadde bakuwulira buwulizi nja kusaba obuze ku bantu. mbalamusiza nnyo bannaffe abalabi ba Focus TV. Yes, Focus TV. Musinzira okugiraba. Amannya ngenda galekereza olwa security yange era ndi kazini Bulaza Wookero. Mwakula kazini Bulaza omuntu asobola kitegeera. Mwakula naye. Nakula naye. Okero no kino bwe kyagwawo. Yes sir. Ekyensasa gene yali eggaba mwe nga family naddala kyabayisa kitya kuba ekifaananyi Okero kati tumulaba nga yeeka wabula tulaba Okero ne family Okero bazadde be Okero mwenna kibayikawa oba kyabayisa kitya tusokere ku kyabayisa kitya tumale tuddeko wali nze nga omuntu amulega ntuukako saakyewuunya olw'ensonga isitole Wookero bazaakola nga tukyali bato wanokukola tekyali kipya nnyo mu maaso gange. Wookero oyo ekyamuleetera n'omu taata we mutwala Amerika nga Wookero yeefudde ekitagasa wano ewaka kuffe baganda be abakozi ewaka n'abantu abaliraanyewo baneiba ne kusoma kutwali tuwangaalira. Wookero oyo era akyalina emyaka 8 yakwatako akambe tali mu kusomero omusomesa amukwata agenda kufuuyita oba muyite mwizi munnaffe bazeni ng'alina akambe yakyalina emyaka 5 era kino ngazi omuntu tekyali surprise tekyabakuba wala temuyinako otya kwonna kumwafuna nti kyabulabe kyonna oba
temwafuna kutya olwa image ya family. Sijja kugerera family kuba wala simanyi nnyo ndowooza zaabwe naye nga nze yali gwakubiri gwe mbuto mpaka ku 27 yagendere mu Amerika kyakyanneewuunyisa. Waliwo ne Stanley endala eyatuukawo ali mu P5 yakwata ejjinja n'alikuba mwezi munneera kyamukisa mulungi yali kuba wantu wabi yali kuba lumubirize etaffaali wali bata bulooka ko yatulaba wejugire bulooka alaba gano ge bakozesa amataffaali gena bulooka ze bakozesa mu kuzimba yali kwata n'ali kuba mwezi munnaffe olwo tuli mu kibiina kyakutaano akantu akaze kazimba mpolampola mulamu bwe. Okero womutunuulira physically talaga kubeera nti alina talaga kubeera nti ali health bulungi oba mulamu ekyenkanidde awo. Health status ye ki ali kuva butonga alabika bwati oba alina ekitali kituufu? Okero oyo comedian abuzaabuza ali mukweyisaako abeera mukooti n'akuba engalo yeeyisaako bweyisa naye nga ekituufu ye ategeera. Okero ategeera ko omusajja yasomera mu Amerika musawo mulamba bino byakuba engalo nga yeeyisaako bweyisa kwala kudisa banayo zero kubadde kazi blaza wange nyawo kudisa bannayuganda kudisa bannayuganda gaza gira kulabu abaana bw'abaana endabikaye kati goli mu kazi ni blaza owe naye bannayuganda beemulugunya. Okay, balina kibataddeko nnyo amaaso bumutunuulira physically amaaso ge ekikula kye ng'omuntu alabika nga health wise alinga atali mulamu oba alina obulwadde obulala obusumbubwa oba alina ekikyamu ku bwongo. Tolina kiwali owulidde kya bulwadde bwonna oba ki kyonna? Teri kya bulwadde kyonna kinali muwuliddeko. Asobola okulwala ng'omuntu omulala yenna yenna ekyo kisoboka mpozi ekizo kwana kimutunyamuko birowooza. Okay, bamudipootinga okudda wano tegyali mirembe bamudipootinga yajja nakantu konna ate nga mu Amerika yawangalirayo ebbanga ddene tuvuga bebimulya obwongo. Stress eyo ey'okuvaayo n'okomawo e Uganda nga tolina ky'olina obaddeyo eri ebbanga ddene ng'ayinza okuba nga kikimulabisa ng'omulwadde. Okay, tujje wano mu bino ebigenda mu maaso nga bamulese gaba ku makooti biki byonna ebyo. Mmwe temunafunako community engagement bantu basonga mulunye olwakino ekyaliwo oba okubapinga? Era tebibulawo naddala boda ababamanyi abatumanyi oba bayita kugenda okwira batemu abo bava mu family batta abaana baffe bana. So okutiisibwatiisibwa tekubulawo n'ebigambo gye tuwangalira ewaffe bodaboda stage bodaboda yetuliranye emumanyi. Soko sigireko ku kifaananyi ku muntu abaddeko n'okero ono essaawa zino ku bino byonna ebigenda maaso mu kkooti. Bwe muba mufunye omukisa ogwegendako ne muba bakkiriza okwogerako naye bigambo ki bye tutalaba mu bitawulira mu kamera mu biki byabagamba ku eno saga? Nze nga nze omuntu sola mwesembereza tukyayagala kumanya yakola yasanyira kuba innocent people. Nze nasobola kugenda wadde mu kkooti naye kati mbiranga munnayuganda omulala birakusimbula kutinda ku TV. Nze ng'omuntu sogerera famire abafamire bebamanyi. Ki ekyakusikiriza okugamba nti kojje obeeko kyotugamba kuba mukwano gwe yampadde ennamba nagamba omusajja ono ajja bagira okwawukanako n'abalagwe ki ekigamba nze njasobola okwogera kino kino? Obulimba obadde bususse
Yes. Nendera ku internet. Omusajja ataze mwito omuguwe ddalo. Atategeera aliko obuzibu ku bwongo. Kyankutteko nga good citizen. Ekyokuvayo ne bamusalako nti muguwa ddalo tategeera. Nogamba Siga kwabikira mu kamera ekambeeko ettafali engata ku ggwanga lyaffe. Ngobewo obulimba. Bino bigenda mu maaso ku musango guno eggaba wano mu community. Obyetabyemuko. Nange kugambye nkokola ku TV na ku simu. Zimwe ebintu ezikiriziganya nabyo. Abatulaba abagoberera sole yaffe eno nabagambye nti ndine cousin brother oba muganda wa Okero era ng'aluwako ku background information gy'amumanyiko na biki ebigenda maaso alina byazza okutereeza mu okiriyalinga air oba okutereeza ku byungesebwa mu ngamba ez'enjawulo naye nga nkujjukiza nti yagambye tajja kulabika mu kamera era yasazeewo tuwulye eddoboozi lye ndi naye wano ku set era ebigenda mu maaso abeera akunnyonnyola kiki kyagamba oba kikyayinza okubeera ng'ayogera ku kino okujjukizako katono gwatulaba nyongera okutegeeza nti olunaku olwaleero ekibadde egaba tekibadde kirungi olw'ensonga nti munnamawulire yandiduggulamu obulamu. Lwaki ngamba okuluggulamu obulamu? Olw'ensonga nti ekibaddewo drone ereese Okero ono emutomedde etya ebadde eyingira wali we bawoleza kooti we bagitadde mu kasaawe nedde emabega mukudde emabega agenza okulinnya driver waye agenza okulinnya mu bridge nga tekola ki nga tesiba so mukudde emabega in fact yegezezaamu okutomera afanda asooka naddukayo owookubiri naye naddukayo mpaka munnamawulire gyabadde emabega eri emmotoka n'emulinnya n'emuyitako okwagala okumuyeyebula obulere naye Mukama tukkiriza tutaasa atuyambe munnamawulire munnaffe asobole okusuuka naye vidiyo abagirabye ku TikTok abagirabye ku YouTube vidiyo eraga nga emuyiseeko empiira gy'emabega n'egy'omu maaso n'emuwanda oba n'esigala ng'egenda emabega n'asigala wali ebiwundu ebinene ddala byafunye bwe naba nfunye ka vidiyo nja kabateerayo abayimmeeme entono musobola obutakalaba naye ate abalina emmeeme eŋŋumu nammwe musobola okukalaba okulaba ekifaananyi oba okusigirako ekifaananyi ku bitya omuntu ono oba munnamawulire munnaffe bw'ayisiddwamu otherwise tukyagenda mu maaso n'emboozi eno era nga njagala okujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo wonna w'oli yenna bakozi ku screen Uganda n'emiriraano oyagala okukolera omukolo gwo guveeyo bulungi bagoberere ku TikTok account yaabwe eya Focus Event Services babe nga bakuwa service esinga ddala obulungi ez'okubeera nti bakubira ebifaananyi bakwatira vidiyo bakuwa kye bayita decoration oba okutimba bakuwa cake bakuwa entertainment bakuwa juice omuwoomu ddala byonna baba babikolerako okusinziira ku bajeti yo tofaayo ku nfunayo eriki naye jangu oba bakubire ku namba z'essimu mubeere nga muwuliziganya ku ngeri ki gy'ogenda okubeera ng'obakolako oba ofunamu service zaabwe nkujjukiza ne bannaffe abalala aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakukolere kyosinga okubeera nga bwetaaga okubrandingira business bantu bangi balaba stickers ezo eziri transferable one way olaba obeera mu office n'olaba ebiri ebweru office eyo ekikolerako so ng'ate nammwe abalina emmotoka mweyagateekako bumper sticker ebyo byonna tubikola nga Focus Graphics and Branding business card abagala stickers abagala banners abagala posters mu bintu byonna ebibaza abayimbi buli kimu kyomanyi nti no kikwasaganya bwamu ebyo printing and branding baba bajja kukuyambako kubanga okikola ayagala customized gye tuta customized gifts ebifaananyi ebyo ebiri customized oba ebirabo byagala okuwa omuntu wo bina babikolerako t-shirt eziri corporate n'obusaati obwa company nabyo ojja kuba nga bikutuusaako oli mulayi mulungi akyekumiddeko eyakati gy'oyininga nkujjukiza nti ndi ne mu cousin brother owa Okero atuyisizaamuko ku butya oba oli awo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku musango gw'Okero n'okutta abaana bawera ddala abana abali eggaba okay
nga tukomyewo gy'oli waliwo ngambye ka message nti eddoboozi lyeme kudduka nnyo like waliwo afadde ka message wano ku gundi alaga nti eddoboozi lyeme kukola ki basobole okuwulira obulungi. Omuntu yenna agoberera ajja kwebuuza ebibuuzo bino wammanga. Lwaki poliisi eddusiza omusango guno ku sipiidi ennene bweti? Mwenga famire mulinayoko abakungu b'abanene mu poliisi abaali bazze mu ngeri bweti ey'okwewusa ku musango nga baagala kumanya oba baagala kubaako bye bayiggusa mu ngeri emu oba endala? Kyendowooza oba kyensuubira tetulinayo omukungu yenna mu gavumenti naye kiyinza okuba kiddukisa omusango guno. Tujjukire okazini bulaza wange alina obutuuze bwa mirundi 2 Munnayuganda the same time America. Yafuna n'obutuuze America dual citizen. Kyensuubira kiyinza okuba kipushinga omusango guno nga ko omusajja mu America. Abamerika tubamanyi ku bantu baabwe basobola okujja okwagala okununula omuntu waabwe obutuuze waabwe kuba ebbanga erisinga lyonna aliwangalidde mu America. Yagenda mu America naye maybe engeri gye yagambye gyogambye nti yadipotingibwa kitegeeza waliwo naye waliwo ebitaakola ki yadipotingibwa obutuuze tebabusazaamu. Obutuuze bwe tebabusazaamu yawangalirayo ebbanga ddene erikwata mu myaka 2 ekimujja mu America okuddizibwa wano era byekuusa ku misango emirala oba bafunamu obutateganya na taata we entalo tebyali bya gavumenti oba biki mbadde manyi ki ekyamujja eri oba oliawo gavumenti yeeri nga birimu omukono gw'ebyamateeka biki bino bya famire issues kitawe yasalawo nagamba sokodde ewaka so essaawa zino okubeera nga atuuse wano. Kakati gwe nga abadde naye oba abawangala naye kya buntu okubeera sympathized n'omuntu mufiringa sorry for him olwakino nawe omanyi ak'omuntu tekabulawo n'okwadde ne munyiivu gy'ali naye ak'omuntu katekabulawo okwanakula naye nawangala nebbanga ddene kinnuma kwasira ngo mukamuvi ekyo ekibonezo kyayinza omubwako kiyinza okuba kinene kokko ate wano teri muntu ayagaliza munne bubi omuntu akwagaliza ekkomera kubanga akwagaliza entaana naye ate n'abazadde b'abaana nabo balina okufuna obwenkanya nti ng'oggyeko okubeera nti nganda bwe mwagirowozezza kiri naye ate n'abazadde tuba tulina okulowoozaayo kuba nabo baafirwa omuntu waabwe saze ku saidi ya muganda waabwe nasazewo nze mbere mu amateeka galamule siga n'asalawo kyetujja okugenda naye nze kimanyi abamanyi mu famire yange bana interview eno bajja kuntegeera nekyo sifuddeeko bwaba bali kulozi nange bajja kutegeera eddoboozi lyange yes abagimanyi naye n'abafirwa abantu balina okufuna nabo obwenkanya tukize tugaane nti owawe mwenga famire mwagalana mu muntu wammwe naye ate ne bali abafirwa abaana baagala obwenkanya. Oyogedde ku ky'okutiisibwatiisibwa n'abantu naddala kati nga babodo basongamu ennywe nga biki kino kiyinza balekawo singa ddala kizuuka nti omukulu yatta kuba nnaku zino amateeka ge gatusalirawo musango kyagenda mu maaso singa guvaayo mu sayidi eri nga gulaga omukulu yazza omusango kiyinza balekawo nga famire era ompene ku sayidi singa kivaayo nga omukulu tegumusinga kiyinza kubeera nga kirekawa era famire. Obudde buno famire twaweebuuze mwaswadde twaluswadde ne swaluka twafuse ekigeererwa gyetuwanga n'okuyita obuyisi muganda wookero kivumo kyabulabe abatemu bigambo ebikwafaganizako bwe bityo kiringa twakulira ku byalo ne bagamba abo basezi oba tokyafiika comfortable wooli oli ne waba ali ku bibye ninakutunuulira ati olowooza bwali kugeya
Uganda ogimanyi naddala ababodaboda uyo nnyo amateeka mu ngalo era muganda mwabwe koti nevayo ku makya negamba ali innocent mpozi ngejjayo omutuuze omulala anaddayo ewaabwe mu America kugamba mu saidi zombi kyekiri feeyako ekiyinza okubeera feeyako ku saidi yammwe amateeka galina okukola kye galina okukola naye amateeka nogakola gyegena okukola obujuzi ne bula obumulumika ku bannayuganda obusungu bwe balina n'obunyiikavu balina era muganda wange amuwa ebyomuwa yekwate sente azirina ye ng'omuntu sente azirina wakadde bamulipootinga avuga laavu empya y'omundo okirana n'emmotoka gy'avuga nze bwe mulaba ndabanga kanakunkunye edda omwana asula ekyanja wasulayo omunako banasomye okwogera ekyalo sorry omuntu nga ndabanga omunaku ali awo lunkulubuse nakunkunye edda mpale enywera miguwa atalina yadde akantu mu bulamu tebifaanana abifuna yogerako ku kyennyumba gye bagamba gye bamusangamu nga mulimu ebintu bya bbeeyi naye nga temuli mufaliso kwali kwekukuma yevaako nga bwe nagambye bamujja mu America nga teyesiimidde mu njogera y'ekivubuka kino kutuyita okwekola ffire ali kaseregera akulukuta yekola ffire ne ffire gye yekola sigamba muntu tategeera ekyo wagambye tukijjewo ategeera buli kyakola akivunaanyizibwako omusajja muyivu ate nnyo kubanda bawali ku gundi yabagamba I will speak English comfortable with English omusajja awavalidde mu America emyaka 2+ America teboogerayo Luganda era n'akisente ojulia gaayogera kali so emotional ka video kaffe kano olw'ensonga nti ninako abaami be nalabye manyi kyekitegeeza ofiirwa omuntu ng'omukazi okere bwe yayogeredde nti teyatta yayagadde n'okuzirika olw'ensonga nti omuntu yazza ekintu kimulumiriza nti yazza n'avayo n'agamba sikikolangako omukazi n'abula n'okuzirika obulumi bannayuganda bwe balimu obulumi abazadde bwe balimu okufiirizibwa kwe bayiseemu kuba tebakola ne bwoba okola ebintu tebikola ki tebitambula gwe nga ggwe oba mmwe nga famire kino mulowooza kiyinza kuvaawo kitya okugyawo ekikwa ekizze kati oba ekitambuzibwa kati ekiyinza okumalawo byonna mateeka kulamula kikigayina okulamula mu bwenkanya egavayo ne gamulubika mbu yazza omusango bamuwa ekiboneza ekijja mu musango gwe era akisaavinge n'abazadde b'abaana bajja kufuna obuweero ku mutima bajja kubeera eri nga bamativu bagambe yes amateeka gakola bave mu bino ebyomu biyita mu kooti kale okuleka nga gwe alaba Focus TV wonna w'osinzidde nagambe nti ali mu Uganda, East Africa omu diaspora ng'obadde ogoberera okuleka nga waliwo ekibuuzo kyewandyagadde okubeera nga omanya ojja kuyita mu comment section tujja bisoma era tukolere paati endala ng'omukulu ono ayanukula ebibuuzo ebyo kituyambeko okufuna information entuufu n'okubeera nga bannayuganda bamanya ekituufu ki nga Focus TV twagamba tujja kusimiranga stories zino ez'enkizo tuzikuleetera batukuleetera abantu ab'enkizo babe nga bakuwa ekyo ekituufu kyetukkiriza era kitumanyi nti nno amawulire wiponi y'amaanyi amawulire gategeeza kyamaanyi mu bulamu bw'abantu ensonga kitukuleka ng'oli mumanyi otherwise mutukkirize tukome wano lunaku olwaleero tujja kuddingana mu stories ezijja mu maaso awo nze Ade
Wilberforce Sekirime Muyanja nkola ne Focus TV era nga nsaba Mukama akunkumire obeere nga tugoberera mu stories zijja maaso. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi